Manila, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukole olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send of decent wesimbye omukalulu funaba ikop abo bulwo bayito batako tubateko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dinedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina nokumuyamba oyo omusada eri ekindi aba ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochua dindi bolochua chechimu ne business card ate kalenda muandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. All of the things they talk, I know they hear. Say what did I do if you know they fear. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine nkoko aina katungulu aina nakambi basenga babayitote Bikini mama demo. owe Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafidiga dem come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. nayi kiroke Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okubuka bwenti okusinziira yempa gia n'ensinziira bwenti putulu Okweta putu. Bwemira fo. Gwowo oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Mukuddukako olinamu ne gia. Kale twetaagamuko ku money power. Ngezanga amagi Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo omuko ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jeanette Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life.
and training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisiba kitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubulirira basenga. Ntigenda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa. No. Chi one kimutawanya kitiibwa ki. Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeeramu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi mbu bakasitoma mubafuna mbu ate bayitirivu naye nninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnyo ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze bwe mba neetuukidde it's cheaper and more convenient nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying bwezo zonna nojja nazo n'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Full body workouts ku Monday gye tubaamu. Keep locked up, come for aerobic classes guys. The class is massive guys. Fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday nga biri. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Big a biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. Oba nayo ogitya. Sinnatuusa just gwe nakankanira ku kisaawe nga ngenda. Bambi. Ekyo kyo kisoboka. Otuuka bagamba wandika ano awo otyawo genda uko wano otyawo nkankankana. Ola nze nemire bakibera mu hotel ezo ngoyingira katikati zenga kusena ngoyingira. Oteka wakasawali. Akakuma ako mbasagala kayitamu. Nako katya. Naye mbuno obufo bwa bulijjo it is normal. Naye kali ako kusena kayine ngeji kakkangamu ababeerako baba bambadde nga ggwe banyirira kati suuti ofuna okutya so kutya kuba kwakyo bolooza bagenda kukola ki no just mpulira nga sisaanidde nga sinze muntu mutuufu awo self esteem ani yagitta ani yakuteekamu okutya okwo naye wemba ngenda mu bifo byange byemmanyi nga ngenda ku Tavern Woods zimba n'ekikonfidde Bati Valley ngenda ku Papazi Sport omanye mirembe jemba najo nze ku Papazi olagira n'obulo kukuba abantu empi Papazi ngendawo nga malina bwe mitwalo gyange 10 nga nkimanyi ngenda dya buli kyenjagala ate nvewo nga ndi musanyufu nga n'okugabako ngabya subira buli omu ali bulungi kamera nkira akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde Badogamba ki wamma time with Mimi Shamima yanje ali erinnya lyange Hijab Nation y'omwaka guno ya mugwa munana ku mulundi guno ya nnaku 3 olunaku olusooka olw'abiri tulinako exhibition ye Expo Halal Expo olwetandikira ddala lwerwo era nga lwe lunaku lw'abaana lwe bagenda olaga abazadde baabwe bitubadde tubayigiriza mu training bafunyeeyo biki kitegeeza wabweru tujja kuba tuli mu expo nga munda abazadde balaba baana baabwe era nga kyengamba abagenda okuba mu expo abazadde mubateerewo ebintu abazadde ayinza okujja n'afunayo akazigo omuzadde ayinza okujja n'afuna akasapatu omuzadde asobola okujja n'afuna akagoye kanzu shaliya biki munda abazadde bagenda kubaayo nga balaba abaana baabwe batraininze bye bayize mu
Little Hijabi. Olunaku olwokubiri tulinako expo. Munda tulinayo business talks. Tugenda kuba munda twogera business. Abalina sharia muzireete tulina runway. Bamodo webali babwerere gobambaza bwambaza. Bone bakutambuliza engoye zo abalina products bizigo biki. So kujanga yambadde olugoye nenge kizigo kyakotte kiva ku makula. Tegedde. Tulina munda abagenda okutuyigiriza business. Abantu abaweddemu amaanyi jangu. Gwe alowooza nti banuru bagenda kubaayo bahaji bakaluba munda eyo nga boogera. N'abantu abalala be tutaagala kubagamba abagenda okuba nga boogera business. Ebitongole bye mwemulugunya nabyo ku business bagenda kubaayo. Tulina wano organizations impitirivu nnyo ezibagambye osobola okugira sente z'abakyala wano nezikola bwezi ne bweziti nga mugamba temwazifuna weebali. Mbona ngenda kuba baleetera. Yes. Manchi bakoze kye kitegeeza. Weebali mu bafunye bagenda tubulira lwaki temutuzibona. Bulungi nnyo. Ababagireko emisolo emiyitirivu weebali. Ngenda babaleetera. Bajja tubulira lwaki omusolo waggulu. Yes. Muyina mu abatambuza ebintu ku airlines ez'enjawulo nga mugamba omugugu baguseera. Mukoze batyo basalirako. Kolo na kulabiri mu mwenda. It is business. Kuba theme ku mulundi guno eri hijab. Tech entrepreneurship. Mutegedde kintu ekyo. Aba gavumenti webali abakyala basiramu beemulugunya. Bizimbe babiseera, buli kimu bakiseera, emisolo mingi nnyo, baagala okukola, baagala okwewola ssente nga tezirina riba. Nga tebalwanye na Mungu waabwe. Ssente ezo bayinza zijjawa nti neewoze miliyoni zange 7 nzizaayo 7. Era Islamic banking ekola etya mu kuba nti oyagala okwewola that day. Naye nga wabweru expo egenda mu maaso. Olunaku olusembayo olunaku olwasatu. Olunaku olwasatu kwe kuli awards. Link yafulumye nominating omuntu categories weziri ez'enjawulo ng'omulundi okuwedde. Lwe tugenda okulaunchinga second edition ya magazine yaffe eya Hijab Nation. Lwe tugenda okwogera obufumbo kwolwo temuliimu business. Olunaku olusembayo kyova olaba n'enteekateeka yaayo nnungi. Tugenda kuba tutudde wansi ku pallets ennungi nga ddiko mulungi kwegamba kwewuliza bulungi tulya tunywa twogere obufumbo. Omwami ali eyo sindika mukyala we. Omukyala ali eyo jangu bingi nnyo by'otomanyi. Kolo tugenda kuba twogera bufumbo, tugenda kwewa awards, tugenda waliwo be tugenda okusiima obusiimi nga siimwamu abalonze nga ffe twabalonze nga Hijab Nation. So ku lunaku olwo mukeereeko kubanga twagala mubuze muddeyo nga muli bamativu. So bwe tujja kuba turapinze up Hijab Nation y'omwaka 2026 nga tulinda Hijab Nation ya 2027. Eno ye 3rd edition eya Hijab Nation. So ndine Sumaiya Nalongo Makula tannagula mudaala naye baba abagula emidaala abaleeta naye simanyi ekigendererwa kye kiri waleeta bangi mmwe gwabwerere ekitagenda soboka oba ngenda leeta sente ozirina ne simanyi lwaki olwawo sente nabasabye entono omudaala gwa mitwalo 5 ennaku 3 omudaala ogusangawo naye bannaye njagala explain mu gifuule y'amaanyi. Saagala muntu oleme kubanga tumanyi branding. Mu branding emidaala gyammwe omudaala tugukuwadde gu branding. Twagala tugenda okugamba nti ku mudaala namba 4 we wali Makula. Ng'omuntu atunaye obutunuzi bw'ati n'agamba Makula. Gibbs Bridals nga ntimbye mbrandinze mujje ne business cards mujje ne flyers. Kubanga buli ajja ku mudaala gwo asobola butagula ku olwo naye aba ategedde Gibbs Bridals. Tomanyiza okuba ali eyeewa atudde. Tuvaana tugenda mu expose e Bulaaya nga tututte business cards nno zokka. So mulina okubeera nga muli serious. So madam leero nga weesaze ekikumba. Nfulumye. Afulumye.
bwentyo wenkola ebiseera bisingamba smart obeera smart naye kati ate leero olinga mu Nigeria munaggana African woman ana abantu bangamba nti ndabika ba Nigeria bafaana abanaggana Nigeria bokujja nga beyerusiza naye kati omunaggana ye mweru omunaggana mweru mu Nigeria beyeru Sarasinga era nina wengwa oyina wawugwa oli mu Nigeria yeyerusa oba oli munaggana omweru ndi munaggana omweru kati nedda kati andabe essaawa naaba amanye asanze omukazi omweru mala kunnyonnyola nti owaaye tondaba olumu nga nzirugaddemu sikuzaalira omwana nga muddugavu n'otya mba nina okunnyonnyola nzi bayirawo era wenfuna omuntu ebiseera ebisinga mbeera open nti waliwo ebiseera ebisinga wenzirugalamu kati akasana we kabeera akangi mu ggwanga sitetwesiga bizigo lwaki anti oyinza okwonooneka sikiini mubeerawo mutya akasana we kabeera akangi olina obbivaako era basinga baddugala kati omwami omunyonyo nti maaso awo ngenda kuddugalamu akasana we ndabanga kangi nga nsirisaamu sikiini esigale ng'eri ku mulamwa naye namwe nno muyita mu buzibu ng'abambala amabina bwe nalabye hips don't lie nalabye hips nga oziteekako bwoti obadde wakaziraba nakaziraba nabaddeyo walabye silikoni walabye fiber oba bagiyita baja ekwatira bweti erinyanga omubiri walabye silikoni banaye nga nze ndaba bwe njeteekako ndaba mbeera abnormal ntobeera abnormal just wakimanyira nga bwe wamanyira okweyerusa ndabirera nga bamanyiira baana banga ndi abnormal naye nakuba nti toyinza ate kweyerusa n'oyambala n'ebbini era nga nayo liri feeke okitegeera ate n'otugenda mu firuta wenna obeere ng'oli awo gwe gamba tikuliiko kituufu kiri ku mubiri naye abandi ennaku zino banyirira Zubeeda manyi bakyazaala mwana muddugavu buli muwala avaayo mweru buli muwala avaayo alina fige anti fige kati osobola ogikola obweru osobola obufuna kati abasajja tubawadde magezi bagenderere ki nga bagenda owasa kubanga okimanyiza omuntu asobola okunsanga naga nafunye ajati omweru naga nafunye kikyotala kigenda okunzaalira abaana abeeru kumba oleeta baddugavu nga kakongoliro sebo katonda ayinza okunsasira nenfunayo owakatakketakke mama nnyabo nno oweeyerusa ozaala omwana mweru bambi like seriously Zubeeda byenjogera bituufu bwe weeyerusa naddala abeekuba empiso omwana ozaala mweru ekyo nkinako obujulizi because obeeyerusiza kuva munda so you expect omwana omweru kituufu sirimba kituufu omwana aba mweru banange temuwakana mubuuza ab'ebizibu muwakana wamma wozaala gwe njagala kusooka ombuulire obuvumu butandika butya nti kati kanneesiiga ebizigo mbe mu kkale eno abantu gye bamanyiddemu bansange nga balina okumbu yeggwe nedda kati bayira wenza ekyandetera okwesiiga ebizigo nalina bakwano bange ng'olwedde beeyerusiza nga balabika bulungi kati nga wembabuuza mukozesa ki teboogera nga tewali ayagala kugamba kyakozesa so nange neŋŋamba naye kangezeeko byendowooza ebyerusa ndaba oba naayiruka nagenda ogezaako wiikisi 2 nga ndaba nkyusa nga buli gwensanga ngamba olabika bulungi neŋŋamba kati kannyongeremu so kwe kutuuka wano bigambo by'abantu bino nti buli omu nga ngamba olabika bulungi olomanga ennaku zino ng'okyusa olabika bulungi nenyongerako naye era ggonyirira bambi weeyerusa ebintu nayeruka ebirungi ebya Rema nayeruka ebirungi muze mulimu abantu abeerusa ebirungi bitolaba Rema tosobola tegeera naye kati fe abamulabako luli babasobola okugamba era singa sikyo obuvidiyo obweddaye enyimba enkadde singa azijjayo gwe naawe emizannyo lwaki togijjayo bagira bandabako mpolampola okubawa obujulizi naye abaana ba Royal Theatre tebakusanga ne bakuyitako abamu banneebuuza oba yeggwe actually waliwo n'abankubira nalabye omukazi ku TikTok akufaana oba yeggwe tebakakasa kubajjukira bamanyi muddugavu bazadde bo tebeebuunya bayirayo mama wange mweru mama mweru so we bandaba we bati baba balowooza obweru bwa maama bambi
era ekyo kinyambako nnyo okwewolereza ga nafaanana maama namala nenkula nenfaanana maama nezubeda so Subaya abeerawo wano eno netunyumyanyumyamu n'aleeta life mu real time with Bimi bwe balitunda midaala gya Hijab Nation bambi nkyagerezaako ddala bajja kujja basaaga balina okujja bagenda kujja kubanga ku mulundi guno ekintu twayagadde kibeere nga buli muntu afunamu kyova olaba nti abakazi ennaku zino beefubyeko okukola naye ate era bangi nnyo abalemereddwa ne baggalawo ng'ate baatandika olowooza lwaki abantu balemereddwa bituuka ne bibatama agenda olaba bizinesi emu gyakola ne Sumaiya gyakola Sumaiya atugamba akola okufa buli lwaggulawo naye nga ye talina bakasitoma tabalaba mumugamba langa bwoti bwabigezaako ebeera ewe tafuna views okulanga olina kulemezaamu leero bw'olanga naye tatambula nkyazzaayo newuliwo nezaayo gyonakoma okuzzazaako jalaba nga zitandisa otambula mukyina kuggwa mu maanyi kati awo bye twagala nti kwa 29 Sumaiya atuule wali tumubuuze Sumaiya okikola otya okuba nti ggwe ebizigo eno mulimu pyantula naye byonna bitambula just nekyalo olina okumanya lwaki okola kati nze n'ensonga lwaki nkola ate ng'ensonga enkozesa nnugu nnugu nina ennugu ku nze weerinako ennugu ensonga lwaki nkola kale nenyigira mu nze nti nayita mu bulamu obw'amaanyi obw'okunyigirizibwa because nali njagala ssente okitegeera n'ogenda ne Malaysia aage nga nali njagala ssente gomanyi kyekitegeeza okutuuka n'oyawukana n'omusajja gwolowooza nti yali badde akwagala n'oyawukana naye because talina ssente n'ogenda ku mugagga naye omugagga oyo n'akubonyaabonya olesewo mwavu yali kuwadde emirembe n'ogenda n'omusajja omugagga kati omugagga oyo n'atuuka n'akubonyaabonya kati lwaki nkola ngamba ne luli nali nsobola obbaawo n'omwavu wange singa nali nkola naye napakuka so nina okukola because nina obusungu mu nze era wemba neebasanga Sumaiya zuukuka teekayo kalayivu Sumaiya zuukuka kolayo vidiyo kati n'ebigambo by'oyogera ng'olanga bizinesi obijjawo beerawo n'embirowoozaako bulowooza osooka n'oyogera ebintu ne bitiisa abantu n'omala n'oyisawo bizinesi olina okulowooza ki ekinaakakinga abantu okulaba vidiyo jjukira entandikwa ya vidiyo ne lighting ya vidiyo yerabisa omuntu togenda kukola vidiyo ng'erimu ekifu yanzikiza tonyirira omuntu agiwa obudde TikTok eyo bayirayo kusinga baako basajja bebasinga otulaba abasajja bebasinga okumpagira beeyerusa bagulira bakazi baabwe ebizigo beeyeruse basajja baagala obweru nze nange omusajja yampanga ssente neeyeruse okitegeera kati olina okuba naddala ng'oli mukazi tolabanga ku intaneti kusinga baako bakazi abatunda ebintu byabwe babeera banyirira sooka olabike bulungi teekayo vidiyo akasana nga kalungi lighting mulungi olawo bateetanga naye buli onooteekayo vidiyo ng'olinga nakipanjagala akakaya otaddeko tebikwatagana enviiri ziri awo bwezityo kati gwe tolina lunaku lwonna lwe watandika bizinesi eyo n'omala ng'olaba tebigenda n'ogamba kanjiggale mungu abadde akyansaasidde kuba oli mu kibuga wakati abantu batya okuyingira ekibuga nze nange nasooka kutya era nkolera online nga nkolera waka kati nga nti ogamba nti kampangisa akaruumu mu tawuni nkwate sente zange kakadde munsasula akayumba oba tomanyi nti banajja oba tebajja naye nasiba omutima omulundi gumu ninga kati kangende mu tawuni nkole kati we waggulawo bwoti abantu bajja balwawo era nga basigala bakolera online nga toyinayo bawooking nga bayirayo nze ekizimbe kyenkolerako oba toyogera nnyo nga toyina mumwa tewali bawookings temuli bantu bayitamu olina era abakola olina obbanga ku intaneti oli w'amaanyi tebakasitoma baffe bajja namumwa temuli yadda abayita mu kizimbe ky'omu kibuga tukolera ku intaneti ate nga ebizimbe ebisinga bwe bityo webiri
ebisinga olina okubanga omumwago ogwekakasa. Ne maama faba mubuuza sooka wennyonnyoleko. Wafuna emipiira? Nafuna. Ani yaggulira? Nagyegulira. Nagyegulira nalinda bagule nga bagula. Naye akanjegulire. Oba wasoba amabega Nalongo buyagala. Nedda mukwano. Nedda mukwano sigasobanga. Nalongo wamulaba? Ndi mukumulamwa nnyo. Baakubazisa eddako? Nabala. Nze ndi kumulamu era obulamu mbutambuza bulungi. N'abasajja bwe babeerawo lwakuba omuntu gw'oyagala quality y'omuntu gw'oyagala ayinza osooka obbula naye nga bo babeerawo. Omusajja omunene ow'olubuto. Zubeeda bannange mbadde nabedde okunyumiza. Banange nasanze omusajja omugagga. Omusajja omugagga yankwanye. Bambi. Nerabidde mubanyumiza. Musiraamu oli mugagga. Wallahi. Wallahi nga mugagga. Nantwalako, nantambuzaako. Ng'oli omusajja mugagga. Yakusanze ku bigere ate ng'olina emmotoka yo? Kati yansanga nga nina gwe nnaye mu mmotoka. Nze ne nvaamu ne tugenda kuba twali tukoze program ne tugenda. Kati bwe yantwala nantambuzaako nantwalako mu bifo ebyebbeeyi. Nantwalako ewakaawe. Talina mukazi? Talina. Musajja mugagga nnyo. Myaka emeka? Myaka giringa like 50. Talina mukazi? Talina. Ne tuyingira mu nnyumba. Ennyumba yaliko gate 3. Naye talina mukazi? Tuyingira esooka, tuyingira eyokubiri, tuyingira eyokusatu. Temuli mukazi? Nga temuli mukazi. Nga mugagga. Banne oli omusajja alina ssente. Kiki ekyakulaga nti bibye? Byali bibye byo. Nasanga bamukubira saluti bamuwe buli gati gye tuyitako. Kisoboka ne ku bitali bibyo bamukubira saluti. Naye nze ekyamunnemesera namugamba musiraamu sigenda kukwagala. Lwaki? Mugagga nnyo. Eyo si level yange. Nze level yange si ya musajja mugagga nnyo. Obugagga bwe bwansukkako. N'otabwagala? Ne sibwagala. Ne kimukyaya? Ekyo kye kyankyayo oyo omusajja. Kati waba oyagala omufumbirwa alina okukendeeza ku bugagga? Yes. Omusajja oli yali mugagga ebikanga nga bigenda kunneralikiza bigenda kunteeka ku bunkenke. N'otakyagala? Ne ngamba ntayi twala ssente zo. Tewamubuuza nti ku myaka 5 mu nnyumba eno gy'olina n'obugagga bwolina lwaki tolina mukazi? Ayangamba yakwatira mukazi we mu bwenzi. Yamusanga ewaka kati mbu ewaka balinawo omuvubuka nga kojja wa mukyala. Omukyala yamwanjulira kati kojja ng'omusajja mulinamu abaana 4. Kati bagenda ozuula nga 2 bakojja 2 ba musajja. Kyekyamukyala n'agoba omukazi n'akyawa abakazi. Kati bwe yandaba naawe nagamba bulijjo ndaba Zubeeda oyo mukazi wa buvunaanyizibwa ate bwe nakulaba ku ccano ye ndaba nga muli ba buvunaanyizibwa 2. Ate ye mufumbo naye akati katwaleko obuvunaanyizibwa. Ndi mukazi wa buvunaanyizibwa. Era by the way yanneewunya yampeeza message after nagamba naye ajati kimanyi mu bakazi 10 nsanzeeyo omu ati abasajja abagagga buli muntu asaba kufuna musajja mugagga ko nze kituufu nange gwe nsaba naye singa obubwo obugagga buli bwansukkako. Ate nga wagamba musobodde mulamu embi. Nedda omusajja yali mugagga nnyo ng'agenda kunteeka ku bunkenke waliwo ssente ezikweraliikiriza ng'ogenda beera ku pressure omusajja wange bamutwala kiringa omusajja omulungi ennyo. Gwe tomwagala? Simwagala. Ojjukira olwo omusajja gwe nagulaka ku gundi si mulungi mulungi muwanvu anyirira namugana lwa bulungi. Namugamba musiraamu osusse obulungi. Wamukyawa lwa bulungi? Iye nga mulungi nnyo. Oyagala omusajja nga mubibi. Ngali medium awo kale nga njabera n'ekintu kyange nga kyange. Kizibu. Anti nga kale tujja kigabana nga si nnyo. Omubi nga yayenzo oyita abeewammwe. Anti oyo mugaba mangu kubanga aba mubi. Naye omulungi ogamba ate naafuna nti amufaanana. N'oguma. Nze sikolagana basajja balungi nnyo n'abagagga nnyo. Ayo musajja alina bbaawo wakati kati nga si mulungi nnyo si mugagga nnyo kale nga bimala byayina. So kati abasajja temukola nnyo n'abakola ennyo tetubaagala. Ate sinze nze kati temukola nnyo temuko wakolako ekisaamusaamu tegekako ekisaanidde totegeka nnyo
bigenda kanga bantu inabakeka sangati bigenda tukanga temubyagala omusajja ina banga ali wa kigero nga si mugagga nnyo bino bimvuga emmotoka nina emmotoka envugako mu town nina entwalako mu kyalo nina ate gye nonendamu abaana ku ssomero ate nina eyagundi ebyo tetubyagala bitukanga beera n'emmotoka emu nga gy'owuba buli wamu manye nti ovuga emmotoka bweti ne bweti waba kuyitako manyo bbawa nga ayitawo naye ziri zineraliikiriza anti wemba teriwo nja kugamba yajazise mu mukazi okitegeera so nze omusajja omugagga mutya bannange Sumaani kyayagala kikulemu otegeera Zubeda omusajja omugagga ayagala naye nga si nnyo kati nze kankubuulireko zisobola kwagala MP lwaki baba bagagga ani yaga nti bamemba ba palamenti baba bagagga milioni 2 buli mwezi saa 2 bafuna mmeka milioni 35 bali kwa 35 ezo na sente ate bano baba bayingira baba wa 3 ezo na sente ziba zigenda kunkanga anti mba ngenda milioni 3 ziba zigenda kukanga mba nja gweddalo ba palamenti nga buli mwezi tuzifuna mu nyumba mba ngenze gweddalo kati we simusobola kale njaga omusajja ngo kale omwezi oyingiza milioni 5 nya nga solo zirowooleza tosobolowoleza sente milioni 3 siza zintiisa ate bwoba gwazirina nnungi nnyo nze yagaliza nnyo bannange oba tolina kikyamu weetaaga kusabira nedda ezo milioni 3 nga nzifuna omwezi alhamdulillah nze mba nzitegerera because nze mba mmanyi n'omusajja wange omu tutegegerere zino sente naye bwe zisukka obungi zinkanga simanya mbu njagala memba wa palamenti simanya mbu ate ambasada w'egindi mbatya simanya mbu ate muyimbi olunaku afuna milioni ze nga ziizo tezina byakukola jukira abayimbi bafuna sente zitalina ku pulaani ziba zigenda kukola ki suma kati omusajja oyagala nga alina sente mmeka no nga kale tali wate sente nyingi nga ne waba alina ennyumba ye ennyumba kale ngeringa mu milioni 10 kale singa baba basazeewo gitunda nga makage naye bwe ngatukako naye ndaba nga matiri bona nnyo galinga zino ennyumba z'abanigeria zibazanyiramu firimu todda sidda sintimba nti okunsaddaako oba ki wabula mba mpulira nga sikigenda kiwulira mirembe omusajja alina ozimba ennyumba efaanana etya gwe gy'otaatye ng'ensaanidde yeetya nga si nnungi nnyo toyagala nyumba eyaka nnyo simala bino bisenge biri bwe biti waggulu naye eddiiro lyange dyeru ebyo bijja kummalako emirembe mbanja biti oyagala kisenge na ddiiro no ebisenge biri ebisulwamu n'eddiiro oba omaze mmere ennyumba emba emala bw'esukkaawo gitya njagala ebintu nga bijja kumpa emirembe omusajja we alina okuba n'amaka ng'ameka bw'abanga mufumbo ngamba nga yazimbayo ennyumba nti tulina eyo mu kibuga tulina eyo mu kyalo tulina ez'abapangisa zibeereyo nga bizinesi eyewaka ebeera ewaka ey'omukyalo eyo siraba nsonga lwaki ebaayo awo mba ngenda kufuna okutya anti olwoba otandisa okuba omugagga nedda oba otandisa okugenda mu bali abagagga bentya nze ntya abasajja abagagga kyova nze n'ebifo ebya bbeeyi sibigendamu otyo balaba nobalaba ososula ku Serena sisobola ate Sheraton sisobola nze ate Hilton situukanga nayo eri wano nze sibimanyi nze Serena ngigendamu nga ngenzera abayimbi tosobola kwekema genda mu luumu yaabwe nga ngendayo okukolayo okinza ow'engabi siya nze sisobola genda ku Serena kati gwe kyoba omanya nze n'okugenda nze n'ebintu byentya bayirawe nze ntya ebintu by'abagagga bambi nditya kati n'okuyingira mmere ku Serena kati oli awa nze mmere gye nalindiddeko ey'ebbeeyi bayirayo nagirya na wano gweno golesanti awo nalaba nga ya bbeeyi mitwalo 5 yangiteeka mu mmere ate bw'aba agigulidde omuntu nakutwala ku Serena nenkugulira oba bangulidde ku Serena ng'ongulidde siina buzibu
naye tokola nsobi kungamba nti nsangaawo sisobola tuuka tuba tulina genda babiri kiki owulira ntyayo tebakuba naye ntyayo obeera simaati buli ssaawa Sumayya tosaana kuga nayingira zibeda nti ebifo ebyebbeeyi that is the truth ebifo ebyebbeeyi mbitya nsobola buno obuntuntu bwaffe era nze ne bba wange nga we tuba tugenda out antwalako ku Happy Boys e Busega akutwalako ku Tabani Woods no like ngalina emirembe gyange nyawo jajjange akatulu kalinzi tanda nedda olaba obeera nnyo ku Happy Boys ngano wemubenda uli ayagala kukuba luyi olaba tawali alinnya ku nnyonyi njako ng'ogende Malaysia okukola nagirinnyako nga ngenda just nagirinnyako nga just wala olwo ndalinnyako nga ngenze ye nalindagawa nagirinnyako emirundi ebiri nga ngenda n'okudda Sumaya nja kukuba oluyi abo bagirinya omulundi gumu giba ebiri walinnya n'ogenda nodda giba ebiri ng'ogenda mu nsi mmeka ensi emu nalinnya neŋŋenda nentuuka nemmaa nenninnya nenzira sebo giba ebiri abavuzi baba banjawulo baba banjawulo toddala mugirinnyako ssente ozirina kiki oba nayo ogitya sinnatuusa just gwe nakankanira ku kisaawe nga ngenda bambi ekyo kyo kisoboka otuuka bagamba wandika ano awo otyawo genda uko wano otyawo nga nkankana wala nze nemire bakibera mu hotel ezo ng'oyingira katikati ozenga kuseena ng'oyingira akakuuma ako mbasagala kayitamu nako katya naye mbuno obufo bwa bulijjo it is normal naye kali ako kuseena kalina engeri gikakkangamu ababeerako baba bambadde nga ggwe banyirira kati suuti ofuna okutya so kutya kuba kwakyo bolowooza bagenda kukola ki no just mpulira nga sisaanidde nga sinze muntu mutuufu awo self-esteem ani yagitta ani yakuteekamu okutya okwo naye wemba ngenda mu bifo byange byemmanyi nga ngenda ku Tabani Woods mba n'ekikonfidde Baati Valley ngenda ku Papazi sport omanye emirembe gye mba nagyo nze ku Papazi olagira n'obula okukuba abantu empi Papazi ngendawo nga malinamu emitwalo gyange 10 nga nkimanyi ngenda ddya buli kyenjagala ate enveewo nga ndi musanyufu nga n'okugabako ngabya kubanga ba nettiipu ngaato kutidde ku papa gwaba ne tip ngaba ne tip naye kati serena tip nkuwewa mmeka kano waliwo nno tip nga yatteeka etaki waliwo restaurant singowayo nga tip ng'otipinga sabola bifo bya base mwana wa maama amaanyi awo gammazeemu kati ate bano abantu nga kitwa hamu akubidde akuyise agambye ennyumirwa nnyo byokola jangu ngakugulako emmeeza tisobola gendayo nzekka lwaki nofuna abagezi ayagambye ayagala ggwe byokola alaba byoyogera oli mukyala ali innovative bakuyise sobola gendayo nzekka era bankukubira essimu ankole ngamba tugende waliwo yankubidde bwati aji yankubidde by the nze sina omuntu yena nankubira nga avudde ku internet soka buuza oyo owaye waliwo ankubidde bwati ne bwati waliwo b'omanyi nti bagagga baawano bwe baboogera erinnya olimanyi liwuvuga aji hamu akubidde nze sisobola anti be babagagga bentya prime minister akubidde n'agamba nga ngamba ki bakulaba kale tukitwale commissioner akubidde wa revenue agambye ayagala kalango goba okakola bagira balindako
kansooke mala okubitegeera wallahi mbatya kansooke mala otegeera system MTN ekubidde seerabayo nze nyiza kyekanyinza nobasaba emitwalo 2 nze kyekanyinza saba emitwalo 2 okuba akalawo ka MTN kubanga ndaba nga zimmala nze zimmala producer no so Omunnayuganda ali eyo wetukugamba nti omwana wo tokkirizanga muntu yenna amutira self esteem ekigambo kye bayita self esteem wetutambulira omuntu bwakutira self esteem abanga akuttidde obulamu bwo bwonna bakutira self esteem kati olaba nze mmanyi oluzungu era ndwogera bulungi naye kantandi nkusanga otandika okwogera oluzungu nkankana bangamba oba lwaki olwogedde kati tugenda mu Hijab Nation ndumanyi nsobola olwogera naye obange ogambe mba ntya oba soogera in fact bigambo biyinza okumbula naye bwonsanga n'omuntu gwe mmanyi nga mufukumuka luzungu nga luzungu si oli wamumanyiira ogamba onogenda muwa omulimu gwa luzungu bambi naye nga sikumanyi nze oyinza okumbuza hawayo nenzaamu fine wenkoma todda muvaamu kigambo kyonna ebirala nsigala kuseka bannange mukama katonda wange gejjage somulimba ate nga nze luzungu ne wakatwogera luzungu n'abaana luzungu like luzungu lungi naye bw'oŋŋamba era ekyo ekyasinga okuŋŋambisa kyekandika ekitali kituufu tewali kitali kituufu self esteem bagitta era njagala ompitira abazadde baleeta abaana mu Hijab Nation self esteem bagitwala self esteem n'abakazi okwekkiririza buli kyokola owulira si kituufu mu bantu ekirabika kyekyo kyoyika kyekyo kubanze ne bwetugenda bayira yenze wetugenda mubivula okuserena nfuba olaba nga omulyango wenayingiridde wenfulumira wenayingiridde wenfuluma sekwasakwata sebuzisabuzisa bantu olaba nti nze mbadde mukana akantu kati ebbanga liwezeeko oba tonyeze sikunyega mba ngamba oba onoogamba otya nga nkunyeze oba ki kale seefasa naye nga ntya nina eyo fiya y'okugamba nti oba sisaanidde kumubuuza daba bwatunula olinayo akatalekeka serina abantu mpozi bajje bagula eddagala lirange bulungi banange nsaba mujje mugula eppyantula ku dduuka libeerayo ne bwokuba essimu nsobola bakola ne deliveries pyantula akolako infections koza museke mazzi kwongera ku feelings so abasajja ninaterera nkwase mujje mutereeza amaka gammwe ebirala bigaane naye amaka gematereeza Mrs. Glamour be banyambaza tulina sharias ennungi kosa obukaaya 2 pieces nga bwenzambala wano so osobola okubeera omusiraamu yenna oba omukyala ali decent bwe yandyagadde okwambala tulina engoye za Saturday bw'osobola okwambala ku Saturday ogenda mu kivulu bw'osobola okwambala ng'ogenda mu kivulu n'osigala ng'oli decent Friday Eid then ku Gibbs Bridals ye wali ne ka dresses ennungi nammwe aba changing dresses twazirese empya okukamala obukamazi ogenda ku mukolo red carpet mujje mubeere ng'ate mupangisa munzikirize mbasiibule Sumaya Tumote alabe bw'ayita mu kkubo n'emmotoka yennyini yagigula naye alabika alaba tasaanidde kuba n'ogivuga tagivuga musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.